Yiga Oluganda Agabuutikidde. Mikwano gyaffe abatulaba ku Bukedde TV mbaniriza mu kanyomero kaffe kano aka Yiga Oluganda. Olwaleero tweyongera okutunuulira amateeka agafuga ensirifu eno la ne ara. Olunaku lw'eggulo twagambye nti esobola okutandika ekigambo mutugiwulira ate ntugamba nti ara terina kigambo kyetandika. Etteeka eryokubiri mukwano gwange ndaba ligamba nti ennukuta eno la tugyeyambisa bw'eba ekulembeddwa o oba wu. Kitegeeza nti wano ewasooka bwe waba waliwo emu ku nnukuta zino kitegeeza butegeeza butereevu nti eno eteekwa kubeera la. Katugambe omulimu eno wu yetuwaliriza okuteeka wano la. Alaamye eno yetuwaliriza okweyambisa wano balungi kino eno tugiwandiise lwakubeera nga eno eri wu. N'olwekyo tukkirizibwa okuwandiika ennukuta la so si ara. Mwebale nnyo, nze Kirwana Ssozi. Yiga Oluganda Agabuutikidde.